Ensonga za kununula ggwanga lyattu Uganda, bannayuganda bangi bagenda ne bava eyo ne baleeta ebibooziboozi byabwe nga bagamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'abanga ddala akakasa nti yawangula akalulu aka 2021, bw'abanga ddala akakasa nti ye pulezidenti alina okubeera mu ntebe nga bannayuganda ddala bamuteekamu obwesige, lwaki takwata ekkubo Mwami Museveni lye yakwata mu myaka gy'ekinaana n'asobola okufuna obuyinza? Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akwata ekkubo eryo lye limu, amaanyi abantu ge balina basobola okumwegattako ne babaako kye bakola okusiguukulula gavumenti ya Mwami Museveni mu buyinza. Nga tonnaba kusaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kukwata kkubo Museveni lye yakwata ery'emmundu, nga tonnaba kusaba Robert Kyagulanyi Ssentamu kugenda mu nsiko, sooka owulire ebigambo bino otegeere lwaki ekyetaagisa. Baganda bange mpulira nnyo abantu nga bagamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bw'oba okiraiminga nti babba akaluluko, kolanga Mwami Museveni byakola mu gy'ekinaana, ye bwe yeesimbawo ne wabeerawo okubbiwa kw'akalulu, wadde nga tebabba ye, yakwata ekkubo n'agenda mu nsiko n'ayekera gavumenti yabba akalulu mpaka lwe yawamba obuyinza. Kati nga bagamba ne Kyagulanyi naye agende mu nsiko ayekere gavumenti ya Museveni gy'akiraiminga nti amubbako akalulu mpaka lw'anaagijja mu buyinza. Abantu abo beezizza okwanukula. Gwe wenna ndaba ng'oli munnayuganda, ng'olya emmere eriibwa abantu, nga tolya muddo nga nsolo, n'owulya ku sitoole y'olutalo lw'ekiyekera olwa Mwami Museveni, n'owulira abantu abaafa mu lutalo olwo abakunukkiriza mu mitwalo 800, nga bw'ogatta amagye g'abayeekera n'amagye ga gavumenti ezaliko mu budde obwo, omuwendo gw'abajaasi abaafa mu lutalo olwo tebawera mitwalo 3. Kitegeeza nti abantu emitwalo 7 n'okusoba bonna abaafa baali bannayuganda ba civilian abatalina musango, abatamanya kigenda mu maaso. Ne bukeera enkya nga gwe civilian aliwo olwaleero, oluusi nga n'emyaka gy'olina mu lutalo lwabeerayo tewaliiwo bakunyumiza bunyumiza, n'ogamba mbu Bobi Wine aba ayagala okufuuka president, naye agende mu nsiko afuuke muyeekera nga Museveni bwe yakola mu gy'ekinaana. Muganda wange sisobola kubala mu magezi. Ekisooka kya byonna, lwaki mwagala nti kifuuke kyatteeka nti buli anaabeeranga pulezidenti wa Uganda ayina kumala genda mu nsiko n'ayeekera n'atirimbula bannayuganda n'alyoka afuuka pulezidenti, nga mwe kye mwagala kibeere bwe kityo? Eyo entegeera eribavaamu ddi? Mwakula mutya mmwe abateegombako nsi zikyusa bukulembeze nga tewali kuyiwa musaayi? Mwakula mutya mmwe abatasobola kuwuliriza musajja Kyagulanyi byagamba nti twagala kukyusa bukulembeze bwa Uganda nga tuyita mu mateeka nga tetuyiye musaayi, wabula mmwe ne musika nga mugamba nti no, ayagala okukyusa obukulembeze bwa Uganda, olina kgenda mu nsiko n'otirimbula bannayuganda emitwalo n'emitwalo, then olyoka gy'ofuuka pulezidenti. Ki ekibasumba mu mitwe gyammwe abalina endowooza eyo? Mulowooza lwaki ensi yaffe Uganda teriimu mirembe? Mumusuubira mutya ensi okubeeramu emirembe ng'efugibwa abantu abaliko ebikolimo by'emitwalo n'emitwalo gy'abannayuganda? Kubanga omuntu ayitibwa omuyeekera tewaliwo kikolobero kikolebwa mu nsi muno kyatakola. Omulimu omukulu ennyo omuyeekera gwakola guba gwakutta abantu abo bawula emitwalo n'emitwalo egyafa, emizimu gyabwe giruluma kwabo abagitta. Ebikolimo bya famire z'abantu abo abaafa temulowooza nti byakuba miisi, weebiri bikyagenda mu maaso. Kati mwagala buli kaseera ensi yaffe Uganda ebeere ng'efugibwa abantu abakolimire. Oba kitegeera abayeekera omulimu gwabakutta: kubba, kulepinga abakazi, kulimba, kubuzaabuza, kwefuula. Tewaliwo kirungi kyonna kye bayinza kukola mu nsi muno okuggyako okukola ebikyamu n'ekigendererwa ekyokuleetera abantu okwetamwa n'okwekyawa, bakyawe gavumenti eriko basobole okwegatta ku bayeekera balwanyise gavumenti bagiggyeko. Kati mutasobola kukola birungi bantu ne beekyawa, ayina kukola bibi basobole okwekyawa. Mumwagala ensi yaffe wangale mu mbeera bwetyo,
nti buli anayagala okubeera president olina kutta abantu ofuuke president kwegamba tubenga tufugirwa abakolimire n'ensi yaffe efuuke kikolimo nga yakolimirwa eri awo terina gyeraga kwe kubonaabona kwe tuliko mu Uganda kwolaba kwe kukaaba kwe tuliko mu Uganda kwolaba buli kimu ffe twalowooza nti omusaayi gw'abakadde baffe bakitaffe ne bajjajjaffe ogwayiika omungi bwe gutyo ogw'abantu emitwalo egikunukiza mu 8 gwamala okusasulira omuwendo ogusobola okuleeta eddembe mu ggwanga Uganda. Ne bwe mubanga mulaba nti abantu abo abaafa abangi bwe batyo tebamala kuleeta mirembe mu ggwanga, mwagala tumale kufa bameka ensi yaffe okujjamu emirembe? Mwagala tumale kufa bameka? Mutunula ebintu bino birabanga ebyokusaaga naye wallahi teri yakkirizibwa kutta muntu. Era njagamba buli kintu singa Mwami Museveni ne banne gavumenti ezaaliko mu buddo bwe babeera abaikira zaabakwatako omusango gwali guvunaanibwa bali balina kugenda kalabba. Temulaba nti olw'okuba baawamba ne batuuka mu buyinza nga teri ayinza bavunaana kubanga bo kati be bavunaana naye tabawa abagambako ne mulowooza nti olwo abantu bali abaafa nti byaggweeraawo. Nedda ssebo bikolimo weebiri. Mulaba muntu kubeeraawo ng'ayimirira n'abanga ekkutya gye bapakiddemu pamba bwe bayiremu amazzi, wano bikukufa, wano bino bizimbye, wano alinga ati ng'obula namutega nkondo okuyimirira otegeere nti muntu yayimiridde. Ebyo bikolimo by'abantu. Mulaba muntu kubeera n'amagulu nga galinga emirawo oba ebigotta entula ne weebuuza nti kiki ekigenda mu maaso, guno kugulu oba kiti. Muganda wange ebyo bikolimo. Mulaba abantu kutuuka kubawandiikira nabawandiikira mannya gaabwe okubaako bye basobola okwogera mu bantu nga bye bategewandiikiddwe tebalina kye basobola kwogera. Ebyo bikolimo ssebo. Temulowooza nti nno bijja buzi bwe bityo. Nedda bikolimo. Mulaba abantu kuvunda bitundu bya mibiri nga balamu n'atambula ne bagamba nti eyo paati emu yavunda ne bagikaza bukaza n'ekala eryawo yakala naye nga mulamu atambula. Gunolowooza nti nno mirembe. Muganda wange bikolimo by'abantu ate ebyo bitono nnyo ku bye mulabako ebibalindiridde oluvannyuma okuva mu bulamu bw'ensi eno ate ebyo bingi. Kati twagala nsi yaffe kuwangaliramu eyo mbeera kubeera nga buli kaseera tufugirwa abantu bakolimire. Kale yeyo ansa ababadde beebuuza ekintu ekyo Kyagulanyi Robert Sentamu yakwata ekkubo nga Mwami Museveni lye yakwata. Suubire nti mufunye okwanukulwa. Suubire nti mutegedde ensonga lwaki Kyagulanyi Sentamu tayagala bintu bya ntalo. Ayagala nnyo aggyeko Mwami Museveni mu mirembe. Ayagala kwata obuyinza ng'ayise emitendera emituufu. Era kyava kugamba nti ffe tugenda kumuggyirako mu mateeka. Weewaawo ye okujja yajjira mu bumenyi bw'amateeka. Amanyi buli ekigenda mu maaso. N'ekyo naye yandikirowooza ndikyagadde. Naye abalirira munnayuganda atalina musango lwaki ofiira obwemage. Abalirira nti bwe tugenda mu kkubo lino Mwami Museveni lye yakwata tugenda kukosa abantu bangi abatalina misango. Eggwanga lyaffe ffe ffennyini tunoonya mirembe mu ggwanga ate tuba tugenda kulitabangula. N'olwekyo kangobe emitendera. Mwami Museveni kaseera konna agenda kubava mu ntebe y'eggwanga Uganda. Ekyo naye yennyini ntwakasa nti akimanyi. Wabula tekyetaagisa nti alina kuvaamu n'amaanyi ng'abangi bwe tubadde tukirowooza. Ng'abangi bwe tubadde tusaba His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu nti eyo pulaani y'okujja Museveni mu buyinza mu mirembe egaanye ye pulaani B. Nedda ensonga muzitegedde lwaki tayagala kukozesa kkubo eryo.